Kusawa tani zincha leero banachiwa bakiriza n'abalumirwa Bobi Wine batanze okwekalakasa okw'emirembe. Bano batandikidde mu kifo ekiyitibwa Freedom Corner nga kyekifo eky'okutandikiramu okwekalakasa kwa bannabyabufuzi mu Kenya. Batambudde nga bayita ku nguudo z'ekibuga Nairobi ezitali zimu nga bagenda basaakanya. Batuuse ku kitebe kya Uganda mu Kenya Parliamenti, kkooti ensukulu mu ggwanga lino, minisitule y'ensonga z'ebweru mu ggwanga lino n'ebifo ebirala. Wabula bannayina yonna tebafunye abawuuna era kwe kukomekereza okwekalakasa kwabwe ku kitebe kya Uganda mu Kenya nga bano batuusewo ku ssaawa 7:30. Ono basomedde ekiwandiiko kyabwe ekirimu okwemulugunya nga basaba gavumenti ya Uganda etomubaka Bobi Wine. Bano boogedde ekibawagiza Bobi Wine nga nayo tebamulabangako. But Bobi Wine is not an individual. Bobi Wine is about an idea called people power. And people power can't be stopped. People power can't be jailed. You can't jail ideas. You can't kill ideas. So we are calling and we are demanding that if they cannot release Bobi Wine today, then this is just a beginning of a revolution in Africa. Bobi Wine represents all of us. He's an individual, but he stands for all of us. So if we don't fight for him, we'll all be silenced at some point. Oluvannyuma batatega ennyimba za Bobi Wine ne banyinya ggaali b'enjole. Mu Bungereza nayo bannayuganda badde mu kukalakasa okw'emirembe nga basaba gavumenti eyimbule Bobi Wine. Kinajjukirwa nti bukyanga Bobi Wine akwatibwa obwannayuganda amawanga agamu abazi beekalakasa nga bukyali Canada.